byobufuzi. Lwaki? Omusiru gwotalonze yagenda okufuga ekkanisa mw'osabira. Ng'ogamba nze sigenda londa. Eyo nsigo gy'olimu. Nze ebyobufuzi saagala biki, sigenda londa. Buli ayitamu akola decisions ezikosa ekkanisa, ezikosa emirimu gyo, ezikosa. Waliwo olugero lw'Abataki olugamba bw'okwata mu nakatemba oba kazanyirizi n'omuteeka mu lubiri tafuuka kabaka. Olubiri lwe lufuuka saakasi. Londa omunyiwa enjaga omufuule pulezidenti tafuuka pulezidenti. Tuba tugenda funa geto Entebbe oba Nakasero ng'enjaga ebeera wali. Mbawa kyakulabirako, temubizannyo mu byabufuzi. Bw'olonda omusiyazi n'omuteeka mu State House tafuuka pulezidenti, efuuka nkambi y'abasiyazi nga yeekufuga. Ng'ogamba sigenda londa. Omuntu eyasooka okunsinkana nkyawe pasita yali ampa obukadde ago 5. Owookubiri yali ampa 3 billion. Abantu bagagga mu Uganda. Gwe bakuwa mmeka? Bakuwa mmeka okuwaayo mukwano gwo, omwami wo, abamu abakyala n'ekyenda kyo osobola okukisuula mu kyalo olw'omusajja gw'osanze ku kibuga. Bw'oba osobola okulyamu omwana we olukwe gwe wazaala n'omusuula mu kyalo kubanga omusajja akwanye n'agamba saagala ondeetere mwana, oyo omusajja naye osobola omulyamu olukwe. Tugenda mu kulonda 2026 si kyo? Omulokole weenyigire mu byobufuzi. Okay, that is Susan for you. Susan, 3 billion. Yozeya bakugamba nti hafiva ku musajja bw'ogaana ne bagamba kale katukuleke nga tebakuwadde na ku ssente. Yozeya Sister Maku bukadde 3 billion. Another hit ukaleega tola kaleega luli mwanyiga mwali mufudde kale ku 3 billion. Temuzirike buzirisi. Akisinza okunyumira ya soso kola statement waliwo kwata mu Nakatemba n'omuteeka mu State House efuuka naye lwakuba ndowooza engero tezifuukangako mazima gatambuza nsi. So engero zisobola okukola olumu zisobola okugaana. We've seen president wa ggwanga kye yali kazannyiriza and he's doing well. Nnyo. Era mukyala ye mukulu muvubuka muto kazannyikiriziza president. And ekisinza okusiba okuleeta obuzibu be bantu okutunuulira kye baali okusinga kye basobola okukola. Naddala nga tuli mu bulamu. Okay, this is not a personal attack at all. Lwakuba nze nzikiririza mu history nti background yaffe kye tubeerako kyatufuula. Nawulirako ku lugero lwa Susan Makula ku ye direct. Yalina wane Ibra n'agamba yakolanga mu casino. She's a casino girl. A casino girl. Ebeera mu casino. As was ever been there. If you've never been there, linda ko loligenda. Kigenda ku disqualifying okufuuka maama w'ekkanisa. So anyway, ebyo mubulamu bibeera. Do you know why I keep on telling people here, I sit here, I proudly say, natandikira kola mu amnesia. Kola mu bbaala. Nakola mu bbaala. Nza tugamba kye kyamagezi. Nesi nzija nayo. I am proud that nti teyankuba kufula era mbeera nnyo nga ng'aba bakwano bange tewali nnyo kintu bano bajosere tuli abali mu rehab kye bakoze kipya. Us who grew up as exposed the kids buli kimu tukirabye twakeera ku makya n'ogamba no dine koosi nenjagala okukwata kankwate lino. Yes. Okitegeera. So actually ate gubana mulungi nnyo naye ndowooza problem maybe bweyinza okubeera omanyi obulamu buli bw'otunulanga bw'oti ng'olina ky'otunudde mu kikwerabiza nti eno waliwo ebigenda mu maaso eno waliwo ebigenda mu maaso emega waliyo ebiriyo waliwo n'ekyolinnyeko. Oba ontegeera kyova olaba nti nze sijja fiira ku Museveni kubanga bwe naamufiirako nkijja kunnemerera okutunuulira ab'opposition kye bakola ki sijja fiira ku Bobi Wine nti talina kyasobola kukola kubanga kijja kunnemesa okutunuulira his potential. Oba okitegeera kakati problem eri mu kutunula bwetu. Abaana bagamba omusajja bamwekangira ku ballot paper buli omu yayogera buli omu n'ama buli omu sajja nkera ali ku ballot paper. Naye nina extensive gundi ejalo genda ku ekyo ekintu ekiri tuwe buli awuliranga ebigambo bya Susan byakulumye
nga tonnayagala kujja ku social media mukuba badde nsa tusooke tusiriikiriremukko bipya no tobewulidde ebbanga ebigambo byebimaking abantu nanga they disprove you naye bwe bibanga bikisobola obbaluma njala kuddamu okusaba wano n'ebigambo by'omutamivu tulekeraawo byogera kubanga byebimu nze buli bwendaba Kyagulanyi motivation yange nti wabanga abantu obukadde 3.5 basobola okugamba nti yasobola tukulembera kitegeeza bamulabamu essuubi ly'amaanyi kati bwendaba omuntu atandika okwagala omukubira olw'enjaga ate gyeyavuunuka kubanga at the end of the day enjaga efuuka nno beera na ngeri yakukozesa oba ontegeera kinnuma naye ate ekinnuma kiri kimu nti omuntu alina nze kyemwagalako eky'amaanyi ate naye alina gwavuma omwenge so mbadde nsatudde twefumiitirize it is two way bw'oba oyanga kyakulumye kakati fena tulizinga eddoboozi nti tunuulire abantu bye basobola kukola si bizibu byabwe most especially if someone ajja maaso go nadisprovinga nti kino si kyakigira kyali mu lugendo lwange naye kasi kyetambulirako otegeera bulungi kubanga njagala nnyo Seimo otandika okuŋŋamba nti nkozesa enjaga nga nawe kenyini bwe weetooloola muga naye affe she wants to be this but era omusanga akyali ku njaga ekyebisiyaga eyo blackmail buli muntu mu byobufuzi babako kibakola ki kibakukubisa the analysis of abantu abo tujja kumaliriza nga abantu mwena fena tuwagira abantu abo because of compromise teri muntu akkiriza amakampani ge kugwa kubanga bamain sponsor abo ekyo kyekyo nja kibagamba so that is propaganda gisaidizawo but gundi yange yali yala okwogerako ku Susan enene ennyo obukulembeze buweebwa maka omwami n'omukyala bwe babukwasibwa omusajja n'omukyala ateekebwa kubanga kitundutundu ku buki kyova olaba nti mukulembeze w'eggwanga tetumuwa kalulu automatically afuukirawo first lady naye mu bifo ebigenda biddako bangaba ne mukyala w'omuloda alina n'omusala ogumuweebwa ne mukyala w'abameeyi ebifo biyinza oba tebinnaweebwa mukisa naye singa obusobozi bwandibaddewo naye lwaki abakyala bano naddala abakyala bano baweebwa ofiisi by default lwansonga nti ebeera support system ya mukulembeze ono kati makula singa amawulire gano agajja tegamukuba nnyo omwami n'engeri gye yajjamu yandibadde essaawa zino kubanga makula ali mu myaka ndowooza nga 7 yandibadde ali katuuti ng'abuulira ebigenda bikolebwa ali mu kuteekebwa atandika okubuulira because by default mukyala musumba she will become a pastor